Ajja bukachere wazeeyo waggulu bosi otana kututta yo tapicha muchati ndekabatenda kanuruka wende techali kulonda naiwa watata mutaka kongera nafia tukula tukula Maria yo heta nalia kama mafani baba yo Yesu Bikira Maria atucha Shiru fresh atukula. Okay, yo, with this skin is flavor. We him as a saver. But to come in a corruption, I live. To go young man, I have been saver. And I should get challenge in ever. I have to go to at your never. First, when I have over, but whatever take a soapy or take cover. Akubakumito, Akubakubacha, Aquata, Akubata, Sine, Aitata, Aquata Sota. Yo, DJ, you know, get up on the head. Bad man records, we shut again. But in the club, we mash it out. Yo, let go and pray. Yo, you want your boy coming fresh at the pin. Set up my boat and be dash in the spin. Now buy me got, you know, down for me head. Some of us be really coming bright. Dead, me do it, then we know. Sweet, tell me down, and down. I'm bad, now you know. I'm fresh, I'm bad, now you know. Fresh, kid, yo, now you know, mama, just see what you put on his ass. Okay, Kachumba TV Small MC Prisaivo nga tuli mu kivulu kya Shiru abantu bazze bangi nnyo abantu banyumiddwa abayimbi bangi nnyo omuli Fresh Kid abakayimbako naye nga ekintu kikwatidde ddala tuli climax ng'era obudde wano ndina abasajja abavujjiridde ekivulu kino okulaba nti nno abantu banyumirwa ate ne DJ Shiru atuuka ku myaka gino gyatuuseeko ng'akyakubira abantu omuziki bino abasajja ba Bantu Travel gwe yonna ayagala okutambula bagita Bantu African Travel Limited kutambula bulungi nnyo n'abasajja kabajogerere sigimanyi naye kyemanyi okutebeera odi ekyo kyo kimanyi ogamba otya kazoke n'omukulu neyanziza nnyo kya kitiibwa okubanga musobodde okututuukirira ng'aba Bantu Africa. Bantu Africa tetulina buzibu nammwe mutunoonyezza ebbanga lino lyonna era nga naffe tubaaniriza enzigi nzigule. Bantu Travel soko tubuulire etwala abantu kikaaki era esangibwawa. Bantu Africa Travel is a very estimated company, eri legit. Tukola kukiyitibwa visa consultancy. Abantu tubatuuse Canada nga bagenze ku holidays, bagenze ku vacations, bagenze for work, bagenze Sorry ndeko temutwala abantu mu biyumba wabula mubasaabaza. Tubasaabaza tukuteekateeka ne tukufunira visa oba ne tukuyambako kale okugifunamu. Omuntu ayagala genda mu America, Canada byonna mubimukolerako. America, Canada, USA,
European countries, Sweden, Netherlands, Germany, buli wamu tukutuusayo muganda wange. Obujulizi kyobulaba ku TikTok, ogenda ku TikTok muganda wange olabe kye bayita bantu. Abantu babafeera nnyo, omuntu omufere ng'omuntu ali mu process ya kufuna visa amulaba atya n'amanya nti ono mufere. Kati abantu abamu tebanoonyereza ate tebategeera bintu bino, naye kampuni entuufu ojja giraba ng'erina abantu abatuufu. Kampuni ya Bantu Africa ebeera ne ba ambasada baayo. Amoti ambasada wa Bantu Africa. Amoti tasobola vaayo mu kamera ne yeewaayo okwata ekipande kya Bantu. Oba Mr. Elio tasobola vaayo mu kamera ne yeewaayo okwata ekipande kya Bantu nga Bantu bafere. No. Omuntu yenna gw'olaba ng'akedde ku makya ne yeeyimirira kampuni nga Bantu Africa. Amanya reputation ye followingibwa. Ono musajja aliko abantu nga 1000 emabega ku mugongo. Mpekako ku mugongo wama bampita Elio muganda w'omugenzi yo bane Bantu Travel Africa bajja ne batuwonya abafeereze kyembebazaako bakatwala abantu bange bemmanyi 8 visa Canada wonna ate basupportinga n'abantu Ivola basupportinga DJ Shiru basupportinga ba David Lutalo basabale bafeera Kalo Kasita kati nange bakkiriza okusupportinga nga ngenda okutongoza January nga 2 PTC Bulenga 19 PTC wa Mitanda ngenda kuba nokinga ennyimba zaye ate ngenda okujjukira Moze Radio Kenzo yangambye lwaki ate Kenzo yabakonera bannanga abaagala Kenzo Wizomanizo yagambye kiriya ate ne kunkuka gye bali Ssaabajjajja Kabaka awangaale show fire amanya mukulu amanya mpitibwa Balcom Beats Entertainment oli muyimbi kolera Bantu Africa's Tours and Travel. Tubuulire Bantu omuntu ng'ali Najjeera ayagala genda ku Bantu agisanga wa Bantu omuntu ali Najjeera ng'ayagala okutuuka ku Bantu woba totubrowsinzeeko ku mikutu osobola okujja ku offices zaffe ezisangibwa Najjanankumbi opposite ne FDC oba otutuuseeko Bantu esebo. Okay, omukulu amanya Selector Elvis representing. Ogambye otya? Selector Elvis representing. Oli muyimbi. I'm just a presenter. Bantu African Travel. Oyinza gyogerako kigisigire ekifaananyi mu dakiika ng'emu omulabi ali eyo agiteekemu. Eddakiika emu gye ngenda okuwa. Ladies and gentlemen, Selector Elvis Bantu Africa representing. Nze ndi spokesman Bantu Africa ne muganda wange Derek Derek Denchin eno gy'olaba be bayita ba foot soldiers Bantu Africa. Tuliwo ku representing Bantu Africa fe #1 leading traveling company etwala abantu ebweru. Sifere tuwa abantu suubi wabula tuwebe okukola. Company eno tegaba visa zokka. Tulina kye bayita tours and travel both mu Africa tourism sectors ez'enjawulo. Mukama waffe essaawa eno alina kye bayita Ghana Expo. Tuzitambuza zonna tubaddeko e Nairobi. We've been in so many shows. Tuwagira n'enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka wano tuli mu Buganda. Ghana Expo eriwo eti nti tusobola okundwanyisa abantu abali mu West Africa, Nigeria, Ghana, Malia, South Africa erina mu West Gambia nti tusobola okutuusayo abantu wonna we tukola ki tubasanga nti tetukoma kutambuza abantu mu Africa tubatwala n'ebweru. Kino kyolaba nti bayita visa extra. Kiri ekiri wansi wali yebayita Bantu Africa Travel Tracking. Tulina emmotoka zetupangisa abantu okutambula. Tulina kye bayita Golia Tracking. Abeera alina omukolo nga ye tayagala ttambula naye omukolo gwe guli mu Uganda. Musobola omupangisa emmotoka n'asaabaliza. Mukama wange bulungi nnyo ndeza ne mukwano gwange okiwudde ng'akyogera. Bantu eyo level gyagitwekako dda nti twasooka kuddiza bannayuganda nga tetunnafuuka Bantu. Bantu ekitegeeza Bantu kitegeeza kuddiza bantu. Ife tusinga kolagana nnyo n'abantu abali local, international, everywhere. Bantu Africa ekitubeezezaawo ku top right now is because tuli mu bantu. Tetuli nga ffe nti tuli mu corporate class oba tusosola low class, no. We are everywhere as Bantu Africa Travel. Tuli mu tourism sector,
tuli mu visa consultancy to supporting ebivulu nga olaba DJ Shiru to supporting different occasions buli wamu. That's what is Bantu Africa in general. Jangu tukutwale Canada. Just for vacation. Tokoma kubeera presenter wa wano ffe tufa bali wano China essuubi kuba tuli bavubuka batata abakozi naye mukama waffe ejali ayagala tukole twerabirira tubeere bulungi muganda wange I like you to be like one of us tetuli bubi nze nkubudde bya ddala Bantu African Travel basuubiza okuntwala e Canada naye nga mubettanire n'olw'ensonga eyo katuyongere tulabe Shiru ne concert nga begenda okubeera ate tovaako. Yes, mukasera katugenda kwetu bafabakula atenga nagamba isola ba your boy DJ Shiru Bakyankalanyiza never wano tewaliwo ba DJ bakakere tulinawo Jessica guje yeka siwe kiri agenda agenda bafabakula enguliko namani we fabakula bukakere naki nkakasa mu nyumba tetuyinamba mafuta era wabanga ali kumpi nawe muli etteke ebisigadde tunaawoza siwe kiri yes mukaseera ka DJ Shiru oyo ayogera nnyo ensenene zaabuse twategedde Kabuje tukuna sasa. Abotye Yema kana tozo na chombo tutamangu wako. Shiru soko cheka tona soko je Shiru katona yote soko je. bakaboli mukazi Muwe maiki. Naira. Ebikola biri ku masini. Ebikola biri ku masini agenda masini. Njagala osoko bafabakula muziki. Asoka bakenge ngo batugene ba sponsors bafe. Kuba appreciating. Are you ready? Yeah, more than ready. Are you ready for DJ Shiru? Yes, sir. Okay, basema ne banyamo. Shiru matikageze mu machine ngabo mutegera. Our only spin doctor nambe mu Uganda mu byuma ageze machine. Kati basema ne banyamo kulira. Shiru mati.
Yes, sir. Gaza, big up yourself, you don't know. Sorry, the Atenachi. 20. Sound it. Gaza time, it's our community. I want to get a banana. We are so happy. The two different cars of Panasonic. I want to get a banana. We are so happy. Yo, watch out, watch out. Yo. Oh, you're gonna be the cool. Sure. Chirichita. Tudamu kwebaza basponsa baffe tuyanze GSMP Travels. Tuyanganga naye bw'oba obalumba akapiira oyambalanga. So you let's go now. Mwenza mukubuka eyepangisiza abeera yekka asibira empale wansi mu kiwato n'etatuuka anywa sigala nga sifaayo oba yatta bameka saagala stress nze njagala kunyumirwa kokka zenkola ze ndyawo era siina zentereka abawala mbakyusa ng'amasaati bwe ngatereka sirimu akwata baabisiraani wendokompoka era ebyokwekuuma bye nasooka okunyuka bangi abambulirira ngezeeko kyuka naye we baŋŋambidde wennyini wembireka ku TV ko ndabako Shiru yekka poza ate ne firimu za kinaakuka.